Aba Rotary International bakwasizza minisitule y'ebyobulamu ambulensi za pikipiki 50 okuyamba okutambuza bannakazadde ab'embuto nga bagenda mu malwaliro. Omukolo guno gubadde ku Speak Resort e Munyonyo nga President Museveni akiikiridwa Ssaabaminisita Robina Nabanja. Ambulensi zino za kuteekebwa mu malwaliro aga Health Center 3 okuva mu district 35 nga bazimaliddeko obukadde obusoba mu 7. Mu bubaka bwa President bw'atiise Ssaabaminisita Nabanja agumizza bannayuganda naddala bannakazadde okubatusaako obuwereza okutuukira ddala ku byalo awasookerwa. The NRM government has continued to play its role in improving the well-being of the people of Uganda through control and management of epidemics, resource mobilization, development of appropriate standards and guidelines, capacity building, supervision and inspection of health facilities to ensure quality services in the camp. Wabula ono wanukoddeyo okusoomozebwa omuli enguzi okukkiririza mu byobuwangwa n'ebirala ebikyalemesezza okutuusa obuweereza naye nga gavumenti ekola buli kisoboka okutereeza. The issue of corruption by public health officers who manage these health centers. Government shall continue carrying out its mandate of monitoring and supervision of all government departments with the aim of improving service delivery to the population. Ssaabaminisita Nabanja ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okuteeka ebyuma bikalimagezi mu malwaliro okuggyawo okusoomozebwa kuno. Tugezaako okulaba nga tuteeka ebyuma ebyakalimagezi mu malwaliro biyambako okulaba nga tumonitalinga eddagala okugenda ddala ku national medical stores, okugenda ddala ku district n'okutuuka ku ddwaliro ebyo byennyini. Nabanja asabye bano okwatagana n'abasawo b'oku byalo okusobola okukuuma ambulensi zino. Abantu abo bali trained mu ngeri y'okumanaginga diseases. So ambulensi zino singa bazikwasa oba ne bazaataakingako abasawo baffe ab'oku byalo kiyinza okutwanguyira okusooka okumanya abalwadde kuba bano baba bamanya abalwadde. Ekyokubiri okubangulira n'okutegeera omulwadde wa wasaanira okwanguya okutwalibwa. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Anifa Kawoya ategeezezza nga gavumenti bw'erwanye okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa nga bazaala wabula nga bakyalina okusoomozebwa kw'amaanyi. So when you see what the mothers are going through, this is to take a decision to say, let me leave my home and seek care. Most of them, they go for care when it is too late. Ye Gavana wa Rotary District 921 okuli Uganda ne Tanzania Peace Geoffrey Taremwa asabye ababaka ba Parliament okwatagana ne banna Rotary baguleyo pikipiki mipiira 3 zibunyisibwa amagombolola gonna mu ggwanga. Tukwataganye nabo okulaba nti buli gombolola mu nsi yaffe Uganda esobola okufuna village ambulance, tusobola okutaasa bamaama baffe. David Sekayombya yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.